Nyongera mu maaso n'okubuuzaako gwe mukwano gwange yenna eyeekumira ku Yugi Updates TV. Nkutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo ddala okwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Muganda wange kulisaayo bwakedde enkya y'olwaleero, weebale nnyo kiwa. Abamu mugenzi kakkalabya mwatuuse dda ku mirimu gyammwe, abamu mugenda bugenzi. Baganda bange bali e Bulaaya, bali emitala w'amayanja, simanyi budde ki bwe mulimu, naye nga nammwe manyi ffene waffe bukedde twatandise dda okukakkalabya era naffe twatandise dda okubaweereza. Nga tetunnasimbula ku kitebe kya National Unity Platform wali eri e Makerere e Kavule, tukedde mu ssaala gye tusoose esobole okuba nga etweyimirira n'otutangira biki emisanvu gye tugenda osanga mu makubo gwo mukwano gwange. Jjukira embeera nga w'ogimanyi bwe tuba tugenze kutuwa, embeera tebeera nnyangu, buli kintu tekibeera kyangu, kubanga olunaku olw'eggulo walulabye, nga bwe nagambye kabadde kasiki. Abasajja walabye engeri gye bakonsifikeisinzeemu ebintu, rallies kwega speakers abadde bagezaako kumobilizinga, bwe babakutte ne bawamba n'ebintu byabwe nga bakireiminga nti si bye baateesaako, nti ekisawo kye balina okuba nga bakubamu olukuŋŋaano si kyekyo. Ne basindika ku kyaki mu kifo ekyo ekyomunange, era bwe ziri enkola za poliisi bulijjo. Gwe mukwano gwange ayeeyo eyeekumira ku Yugi Updates TV, enkola zaabwe ozimanyi nga bulijjo, era bwe batuuka ku ssaawa envannyuma bakyusakyusa ebintu. Kati tetumanyi oba banaaleeta ensonga endala enaatukugira exercise eno okugenda mu maaso, okubanga country wide tour eno waliwo obstacles eziyinza oziremesa. Jjukira ekibiina kya National Unity Platform kyafuna meeting wali eri ku headquarters e Naggulu, poliisi nekituyogeramu ne bawayaamu n'abakulu aba poliisi ne babaako ensonga zibakkaanyaako, era nkiwa ekibiina kyakkiriziganya nazo oziteeka mu nkola. Muno nno mwe mwali okumanaginga traffic, mwe mwali okubanga overloading ne overspeeding, ezo n'ensonga ekibiina ne kikkaanya nazo nti kigenda kuba nga ensonga kizikwasaganya bulungi, kigenda kuba nga kikontaininga ensonga ezo bulungi nnyo. Naye abasajja bano baatulazeeko nga n'olunaku olwaleero terunnatuuka nga 15 walaale gibwako akawuwo, abasajja eggulo baataddewo embeera ne basobola okuba nga bawamba ebintu bya National Unity Platform. Bamobilizers abaabadde eyo ebundi bujjo, chairperson atwala abantu beeyo mu kibiina kya NUP, yatugambye nti nno babalemesezza ne babaggyako buli kimu ne babiwamba, ne basobola okuba nga babalemesa enteekateeka zaabwe ez'okuba nga bamobilizinga abantu okuba nga babakoowoola ku lunaku olwaleero, basobole okuba nga bamiitinga, basobole okuba nga basisinkana pulezidenti waabwe, nga baaniriza pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu, mukwano gwange gwe eyeekumira ku Yugi Updates TV. Naye byonna newankubadde weebiri, kyenjagala obategeeza nti nno tuwayo n'olugendo lugendagenda mu maaso, kubanga wenjogerera nga tuli mu ssaala kati nga wootulaba, tuli mu ssaala gye tusooseemu esobole otukulembera ku lugendo lwaffe, kubanga ebintu si byangu eri, era nga bulijjo kalombolombo ka National Unity Platform okuba nga basooka mu ssaala. Honorable Zaake omulaba, pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi omulaba, kugamba embeera yeeyo, sekuritale waffe omulaba, kugamba embeera yeeyo, embeera ya teeka mu ssaala kulaba nga ebintu bitwanguyira, kulaba nga olugendo tulutambula bulungi, olugendo luleme kubeeramu miwonvu na migga, olugendo kugamba lutwanguyire, waleme kubeerawo mbeera, kubanga jjukira nti n'abasajja abo tetumanyi kye bateeseteese. Tuteeseteese eno naye nabo bingi bye bateeseteese bye tutamanyi, nga bwe ziri enkola zaabwe okwefuulafuula n'okulyamu ekibiina kino olukwe okusinziira bye baba bakkiriziganyizza nakyo, naye baba babitadde mu nkola gwe mukwano gwange, era embeera bajja tutuuka ekiseera babasindiikirize, era nga luli bwe baakikolanga gwe mukwano gwange gwe ampuliriza. So tubeere buyindaala, tusuubire embeera yonna yonna okubaawo, ensonga lwaki tusoose mu ssaala nga tetunnasimbula. Nabagayi buli mawulire ngenda kuba nga batuusaako, mu kyolina okukola olina kusubscribinga busubscribinzi na kusharinga, na kukomentinga na kulayikinga.
ate nkutegeeza bw'ota subscribing kitegeeza mawulire ogenda kuba omissinga information kuba buli kimu ekigenda okuba nga kigenda mu maaso ngenda kuba nkiweereza wano ku Yugi Updates TV. Kale kyenkubiriza mukwano gwange teweerabira ku subscribinga, ate oba omaze okusubscribinga genda wali okoone mu kade. Akade ako kajja kuyambako okuleetera notification wanaabirawo information ezze. Mukwano gwange jja kolanga alerting message okutegeeza nti waliwo gwe weetaaga okumanya waliwo agali kwokya gwe mukwano gwange ali eyeekomera ku Yugi Updates TV. Naye nga mikwano gyange abali e Bulaaya, abali Saudi Arabia, abali South Africa, Oman, Qatar, Dubai, UK, USA, Canada, abali ku kyeyo mwenna mbalamusizzaako ffenna waffe bwakedde dda era y'ensonga waaki nkedde obbaweereza okubagamba nti bannange tuwa eggyibwako akawuwo abasajja beeteefuteefu mu lugendo lwabwe. Omukwano gwange ampuliriza era nga wootulaba tukedde ku ssaala n'abantu baffe bonna abagenda okuba nga batuwerekerako ku lugendo luno. Olugendo luno si lwangu walako. Jjukira nti nno tugenda sookera bundi bujjo nga twabagambye eri mu balimi ba kokowa. Abasajja batwetegekedde ddala bulungi nnyo, beetegefu okusinkana pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine, abeeko ebigambo by'abagamba eby'enkyukakyuka, abeeko abaana bagenda okuba nga azzaamu amaanyi, ababuulire concepts ez'ekibiina ezigenda okuba nga zitambula. Omukwano gwange ali eyo ampuliriza eyeekumira ku Yugi Updates TV. Naye nga nkutegeeza tusookedde mu ssaala wali eri Makerere Kavule ku National Unity Platform Headquarters. Awo wetuli mukolera enteekateekera essaawa yonna yonna tugenda kuba tusimbula. Gwe mukwano gwange ali eyo ampulize n'enteekateeka zonna ezigenda okubeerawo nga abakulu bano basimbula oba nga tusimbula ngenda kuba nzibategeezaako. Gwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates TV. Ku kyoba okola kiri kimu kya kusubscribinga, kusharinga, kulikinga, kukomentinga oleme kubanga omisinga akantu n'akamu. Gwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo, genda maaso n'okusubscribinga naye nga nkugambye nti nno tusookedde mu ssaala nga tuli mu kuteekateeka okusimbula okuva wano okugenda mu lugendo lwaffe gwe nga bulijjo nga wootumanyi. Tewaliiwo we twali. Honorable Zaake yatukulembedde mu ssaala, ndowooza otulaba bulungi nnyo. Honorable Zaake yatukulembedde mu ssaala era nkiwa essaala eno egenda tutambula bukwakku. Katonda essaala yaffe agenda kugiddamu. Naawe gy'oli eyo beera nga osaba essaala yo osobola okukolera eyo essaala yo mpolampola n'otuwerekereza ebigambo by'olugendo olulungi. Tuleme kusanga miwonvu na migga, tuleme kusanga misanvu mu kkubo, tuleme kusanga busajja buno kututawaanya. Gwe mukwano gwange nga omanyi enkola zaabwe tetuyinza beesigulirako nnyo, titwayogedde nabo, titwateeseza nabo, twakoze agreement nga omanyi bo beefulira mu kiti nga mbazzi abo abasajja. Kale mukwano gwange gwe nkutegeeza nti ffe essaala tuginywezezza. Gwe mukwano gwange yeekumira ku Yugi Updates TV.